bannayuganda omutemu wuuyo subira ka sound ako mukamanyi bulungi nnyo wabaddewo okwewuunyaganya wabaddewo obunkenke wabaddewo okwekuba obwama ne wabeerawo okwewuunaganya mu Buganda Royal Court awo Buganda bagiyita bata court yawo ku Buganda Road yes omukyalo oyo abamanyikiddwa nga Caroline yagezaako okutemula bbaawe naye wabaddewo katemba n'okwewuunyaganya n'okwebuuza n'okwekuba obwama bbaawe we yayogedde bannange lino eno lye bayita eddogo lino eno lye bayita eddalu ezzoole guno gwe bayita omukwano kino bakiyita batya kigambibwa mbu omukyalo oyo yakwatibwa ku misango gy'okwagala okutta bbaawe bafunamu obutakkaanya ng'abaagalana ne bayombamu okuyomba ne kugeetinga so much omukyalo n'akwata ejjambiya eyali empyettuku era bw'atyo n'atema bba omukono n'agenda ku bisago neya poliisi n'emukwata n'emuggalira omusango gwatandise okubeera nga guwera ennemba oba nga guwozesebwa bbaawe n'akola ekintu ekyewuunyisa on top of that mu kubeera nga yamutema omukono mbu ne $7,300,000 yazitwala omukyalo ono so omukyalo ono we bamukwata era we batu ne bamutwala poliisi n'ekola ogwayo bamututte mu kkomera alina okukomawo asobole okubeera nga awozesebwa emisango egyo gye yajja kugezaako kutta muntu ogwo musango guba gwa naggomola bamutuusa mu kkooti omusajja yakaabye omusajja yasiiste bakiyita kuno okusiita ebigere omusajja n'agamba sigenda kuddamu kulya nze njagala mute mukazi wange mumuleke talina musango omulamuzi n'agamba wange abaddewo ne bagamba omukazi ono si yali ayagala okutta ye yali ayagala okunzita naye mukazi wange mumuleke mumute omulamuzi nkwegayiridde mukyala wange mumute ne bagamba oli mulamu bulungi oliko eddalu ezzoole oba totegeera tukiyite mukwano tukiyite butategeera tukiyite omusajja yakaabidde mu kkooti ng'ayagala mukazi we bamute omukazi yagezaako omutema omukono ne yaguliko ebisago omukazi n'amuba ne $7,300,000 omusajja yakaabidde mu kkooti omusajja yasiise ebigere omusajja yeekoze obusolosolo bonna byonna nga biraga nti omutata mukazi wange ate nnyinza n'okwetuusaako obulabe sinakindi nnyinza n'okwetta neŋŋamba laavu weebeera ye tentuusa awaawo laavu weebeera nga yeeyo tentuusa awaawo kyokka nno omukyala ye we bamubuuzizza omanyi nanti basobola okugamba omusango ogukuvunaanwa gwakwagala kutta muntu okyogerako ki gukusinga oba tegukusinga omukyala ng'agamba omusango ogwo tegunsinga nga bamubuuza otyo lwaki tegukusinga ng'agamba mbu yamistekeninga omukono gwa bbaawe ng'omusota bw'atyo n'agutema katemba abeera mu kkooti omukono gwa bbaawe yagulabamu ng'omusota mukwekanga wati omusota n'afunaawo ejjambiya n'ajja n'agutema pa kati awo omulamuzi obeera ogenda munenyezaawo aba Uganda oseka bw'okaaba naye nga bannayuganda omutemu wuuyo kankusaba subscribing ng'ogende ku notification bell eyo tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino